Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tusinzidde ku beach wano. Oslo Gardens, Banga Village in Tebe Nachuo. Oslo Gardens. They have the best sunset view. Ne wali ate twali tugula ba direct. Naye kati ne wano tuli wano. Bisokunyisa ku terrace eri waggulu n'olinnya n'ogulabiraawo. N'ogulaba. Okay. Tewali buzibu. Olunaku olwaleero tubadde tuva mu Talk and Talk Show. Bino bye scrollinga TikTok. Nengwa ku musajja oba wansi ki naye muna Uganda. Bagambye West Sweden. Bwendabyenga. Nga si musanyufu. Naddala eri basereebu baffe abava e Kampala ne bagenda eri ne babalabisa nti culture yaabwe yonna mugikyusizza n'ebisigadde nga tebali happy. I think omuntu gasinze okulifaringako abadde Stasha abadde yatandika series ku TikTok okwo ng'ayogera emu ku bintu bye yagendayo okukola byabadde azayitamu. So kwegamba embeera n'ebeera bw'etyo. Bulaya si mwangu era waba tulina mutima waba tuli mukozi oyinza obutamalaako mu nsonyi we bambi ne mugamba mukwa ye nga tamanyi nti sente z'okola tezimala ye nga tamanyi nti olina bye weetaaga okitegeera. Kambabuulire omuntu waba yagenda ku kyeyo muwe sente z'ekyeyo muwe sente ez'ekitiibwa. I am telling you. Thank you, Harriet. Ezo sente muziwe ekitiibwa kitegeera naye alhamdulillah nti yakyandastanning oluvannyuma n'ekivaako saakiddamu kubanga natunulamu n'engamba mu butuufu nalwa ate Allah onyigiriza nnyo n'ekirala kisabanyumiriza bwe olunaku lwe nali ku Tim Hortons bwe bampita nga naakamala ogirongoosa toilet ne bampita. Twagala kusooka kubawa musajja oyo ng'ayogera then betukomawo Jenkins nange actually Jenkins nze ngenda kola gwa ku hostinga akigayegayeemu tulabe nga bekiri. Yaman. Olwaleero mbadde njagala kwogirako n'abantu abakajja e Bulaaya. Especially mu abaali Uganda nga muli basereebu. Mu abakajja Uganda beeremye ng'ate mubadde basereebu. Mulekerawo tuleetako akajanja olutuuka wano ne mutandika okugulawo YouTube channel ne mutandika okwogera ebintu byaffe era abantu beeno ne mwogera. Mwatusanga tubadde e Bulaaya emyaka n'emyaka tetwogera bintu byaffe tetwogera birimu gye tukola tetwogera biki naye olutuuka wano olw'okuba obadde serebu so you have a big following n'otandika okweyogezaamu simanyi oguddewo YouTube channel oluguddewo TikTok simanyi biki otandika okwogera abantu beeno nabasa yeffe abantu beeno ate gwe naawe munnayuganda omuntu wabanga agambye abantu bewaabwe nti engineer n'otuukera n'omusanga nga acleaninga toilet ofunamu ki okumwanika ofunamu ki okugamba abantu lyalimba buli gyalimba si mugundi banange mulekerawo akajanja n'olugambo kati ofunamu ki bw'oyanika omuntu nti eyo abadde alimba nze nalina anti wange abadde e Bulaaya okumala emyaka ndooza giringa 3 yatugamba nga alina kampani yeekozesa ye tebamukozesa yeekozesa bwe natuuka eno tabaako na kampani tamanyi na kampani eyo bagigulawo kakati nali eyo ewakanga nkyanoonya emirimu ne bagamba lwaki ogenda ewa maama wo nakukozesa ndaba yeekozesa alina ne kampani nabagamba bugambi nti nze saagala nkozese kubanga wa luganda lwange nange njagala neetandikira ebyange soogerangako nti omukazi tagula ngawona ku kampani biki naye mmwe muli awo olutuuka eno mubadde basirebu Uganda ensi ebalemye tukitegedde fine bw'otuuka wano tandika kukola bibyo yogera bibyo ndi banaye na movinga Uganda yannema ne movinga e Bulaaya era wakati nkola naye olutuuka eyo mbusimanyi natandikira bwakusimanyi kukola biki waliwo gwe nalabye wana simanyi natandikira musimanyi muku
yagamba ebiki muzimanyi mu kuweereza mu restaurant simanyi ngamba anaraka kugamba abantu beno abanayiganda abali eno abasinga bakola bino bakola biri banange twali ngeno nga tetwogera ng'omuntu ave eno n'agenda n'agamba abantu e Uganda nti dokita nga tamanyi na mpiso bagikuba naye nga tetwogera tetwekolako ŋŋambo naye oluze mutandise okutukolako olugambo olusukkiridde nedda mulimba bannange ate musirikeeko ebyeno bibeere byeno ebyeri bibeere byeri omuntu aba yagamba abantu bewaabwe nti munange ebiki oba n'agenda maybe ku for some reason nagamba nti enkola guno omulimu bw'aba tagukola you don't gain anything tosomanga kukubwa journalism nti otandika okuwooza abantu why ofuna muki oyo abalimba bulijjo akola kino why kiki kyofunamu abantu banyumira olugambo naye but you don't gain anything ate mwe baserebu waliwo baserebu nze benali simanyi nti basobola n'okuva ne Uganda nga mmanyi nti ye munna omuntu wabaserebu Uganda alina ssente. There's one in particular there's one in particular celeb gwe nali manyi ntasobola kuva Uganda. He was an actor ng'akola ne ku radio. Sijja kwogera linnya lye. Yali actor ng'akola ne ku radio. Akati waliwo omulala ali mu America ye atugamba musimanyi yali Uganda nze nga nfuna $6 million per month nga wano nfunawo bbiri wali nfunawo nezibeera 6. Kakati waviirayo ki ng'okola $6 million? Seriously nga nze nina omulimu gwa $6 million nga nve Uganda mba nnoonya ki e Bulaaya. Kubina abazungu basiba batumanyira batuyisanga ebyonziira batuyisanga fa batalinaako waffe nga nve Uganda nga nfuna $6 million ndi mulalu. Oli mulalu bw'oba ofuna ne bw'oba ofuna nnya especially ng'oli mukazi ng'ofuna $4 million ova ki e Uganda oviirayo ki? Ofuna $6 million bw'oba omusajja ng'ofuna $6 million e Uganda oviirayo bwereere. Eno togenda kukola sente zaggwayo mu Bulaaya especially eno mugende mu America yo musobola ozifunayo naye ng'ofiira ki kubanga ogenda kukola emirimu 3-4 okuweza ezo sente. Naye mulekerawo tukolako olugambo especially mmwe ababadde Uganda nga muli baserebu mulekerawo. Join us for the World Food and Culture Festival, a feast for your senses. Immerse yourself in the rich tapestry of global cultures. It's not just about tasting, it's about experiencing. Join interactive activities and create memories that last a lifetime. Tickets available now. Don't miss out on this culinary and cultural extravaganza. The World Food and Culture Festival is the place to be. See you there. Table 9 Restaurant tusangibwa Ntinda okumpi ne Najim Mall. Tulina ebika by'emmere ey'enjawulo omuli engwira wamu n'ey'ekinnansi okugeza ekyennyanja, enkoko, ennyama n'ebika ebirala bingi kw'ossa ne platters awamu n'oluwombo. Tuteekateeka breakfast okwonnonga kwe kuli akatogo era Ramadan eno tubateekedde Ramadan special omuli buli kika kya mmere yonna gye weetaaze nga kuliko ne juice omusogolo obulungi. Aba Table 9 Restaurant tukola outside catering ku buli kika kya mukolo ng'embaga, graduations, baby showers, menye kindeke ki. Twesige tukugabulira abagenyi bo ebijjulo eby'enjawulo. Gwatwetaaze tusange Ntinda ku Najim Mall oba tukubireko ku namba z'essimu noti 782 59 noti 9 49 oba noti 775 78 59 25 oba noti 765 3 noti 3 5 Table 9 Restaurant. So you've seen that video. Actually there are 2 videos. Ya station neyo. Ninayo no interview ne Kojja Kagatto. Tali happiness station. Anti kati mbu station bayamuweereza message. Oba station yamwogeddeko kwezo live ze. Jukira baali bakola bonna. Mbu anti kati sera jukira yava wano nga mulwadde.
agenze ku treatment jo yasoka n'alwaza omwana omwana aba yakawona naye n'alwala kati n'agenda ku treatment kati yaleka akagato tamusasudde kati ate kagatta agamba on top of ze bayite bamusasudde kuba mugundi kagato mu kunnyonnyola okwagamba ono Stacia teyabasasula yabomba bubombi bw'ate Stacia yagamba Seri yali tekoze eyo house girl tewaliwo ssente kati ate kagatta agamba Stacia yamuggyako emitwalo aga am processing the passport naye ng'agala kuyita mbu ng'agenda batwala bweru ezane kagatta alina essuubi waliwo atalina ssuubi ligenda bweru esawa ena naye ayinza okutubombako ekigambo bweru okimanyi bulungi gwe buli muntu ayagala okugenda ebweru ayinza okuba nga tagenda kubomba naye ogenda n'olabako ku cultures ez'enjawulo abantu gweokimanyi nti babeera mu kibuga wano ng'omuntu tatukanako Rwanda bangi kati nze Rwanda nakagwayo oba emirundi ebiri nesi gamba sisukkanga kisaawe kyabwe ndowooza okiraba Tanzania etuli wano sigimanyi ne ku sites gwangayo naye no last part of the year ngenda bikola njagala ngende ngweko e Burundi ngweko e Tanzania ngweko e Kenya ngwayo nendabayo ogwa mu capital city oba bwe kitaabe ekyo ngenda kufuna baggayi bange actually tukoleyo talk and talk show tugambe Code Base Entertainment sponsoring road trip mugenda ne mukwata omwezi mulamba tuva wano ne tugwa e Kenya nga batuvuga buvuzi ne tubeerayo kennaku nga 3-4 ne tukwata Tanzania naku nga wiki ngemu anti kyabola ngambye wiki emu ne tukwata Burundi ne tuva mu Burundi ne tugwa Rwanda ne tuva Rwanda ne tuyingira Uganda mwezi wegugwerako batomaze kutuwalingawo wonna so Code Base Entertainment mu sponsoring East African tour twetolola East Africa nga toka ntoka now so video eyo go wabeerako e Bulaaya ku kyeyo ne kikulema wakubako ekye South Africa ku training yaki ya BAT yali eteekamu ezo zonna BAT yali training ne London ng'ogenda paka London teri kitongole kyali training abantu kusinga BAT nga osana okuwa attachment wano Nairobi abaana bagenda ku attachment emyaka 2 ng'oli eyo abaana bali ku level nene London Global House myaka 3 nobeerayo wano gundi South Africa wiki 2 mwezi so twagenda nekali South Africa yona ngagenda ku training nenkomawo London niyo nabeerayoko oba nali ntuteyo ne baganda bange ani yali abeereyo Andrew yali abeereyo kati yo ngayo ngende naye bonna baakoowayo lumu bonna baakoowayo ne bagamba katuddeyiga si mulundi gumu naye bonna baakoowayo kiki I think Andrew yasooka okudda annamala nenadda nga problem obeera ebweru otuuka time n'obalamu by'oyagala ofune n'ebbanga libina kutwalira okufuna compared to what eno ky'oyinza okubanga kikutwalira obudde time eno n'olondawo oli kwe kugamba nti oli yayogera mbu yali akola yali afuna $6,000,000 omwezi n'agamba nti nze bemma nfuna $6,000,000 omwezi kyekinzize olagenda n'agamba kale wano emirimu bwengatta emirimu 3 e London sokweza $6,000,000 teziba ntini ku example naye ng'ate osobola okujja wano e Uganda mu mirimu gye tutetenkanya gino ng'oweza 3 kati jjukira 3 oli waka environment y'ewaka abantu b'oli nabo bazadde famire yo biki ne projects z'oba oddukanya kyangu ozimonitaringa abantu balibwa abula babbibwa oyinza oba ozimba nnyumba ng'oweereza sente nga gwoziweereza akuba ku muntu waliwo omusajja yalina ekizimbe ekyazimba erwezaawo banga abamuweerezanga bifaananyi bya nnyumba ndala bamugamba tutuuse wano bamulaga ki ekyo bwe kituuka bwe kyatuuka nange kangende nkirabe bwe yatuuka ennyumba gye baamulaga ate awo yavaawo yafa bufi pressure yamukuba kyeyalaba nga mubifaananyi nekyeyasangawo kyali kirala nga tebikwata pressure nemunaswa ne bayita ekkeesi ne bamuteekamu ne bamugenda bamuziika kakati oluusi ogenda n'ogenda naye kati omanyi kangende mbere katono naye nga ndi comfortable naye jeke biki ebisinga okumenya
Ebulaya awo. For you, you've been to America. You've been to London. Where else kucheyo? Achewewo. London waliyo mwaka ki? London. Naliyo kuva 2003. Nenzira yo 2004 buli mwaka ngenda yo myezi 2 mwezi bwebito. Ngo mukasa wote wali kucheyo. Atachali cheyo proper naye. Wafunanga leave n'ogendera. Nanga nchigezesa in case no jendi biwunya. Ikiyingire era ngena mbaga one kyekiri onoyoza ku motoka lero ndi tugende. Emotoka nenema winter amazinga ganyogoga. Okwata amazzi engalo nezikalubangeza godi zira bweziti. Kati ebyo oli byadaga bibatagala bantu bamanye oyinza okubanga toli ku bino ebyaffe ng'ogenze kubeererayo ddala kyekyo ky'okuboyoza motoka mu moolo. Ekyeza waliwo abantu nga ye ava wano bagamba mbu Ragadi yabikola. Ng'ava wano n'agenda n'abeerayo omwezi gumu n'akyapa. Kuba actually gundi yali aŋŋamba Job Ziring nanga nti kati kasuka olaba eya tiketi yokka ekuleeta wano ssente zaayo tosobola kujja kubeera wano nnaku 5. Awo jangu obeere wano omwezi mulamba ozzeewo ssente zo sinakindi ofune n'amagobo ogende. Yali ngendowooza ennyo nnaku zino tunaye ekyo okole ssente wakiri ticket half ogizzeewo. Lwagabyo kabaka ebyo emmotoka yagendanga omanyi yali avuga ne kaabu. Lwagadde avuga A to Z ye London nga talina gundi kwatunula enguudo azimanyi nga bw'omanyi Kampala. Kirira wano yita wali temano de wali yita wano wanuwe zonna zimanyi yamvugako nasibako naye olunaku lumu naye nga buli wamu amanyi kati ye Ragadi yali yatandika dda sisimu n'ogiyingira eyo era naye kiri kyegambye time neetuuka yagala kuddaka aliwo ne biyikulira. Abantu bangi babeerayo ne batuuka time ne baga oli ayinza okubuuza lwaki wadda n'ate nze bendabye abadde abasinga bw'aba amaze okufuna kalica eri bw'aba amaze okufuna kalica eri enkola y'abali abantu obwerufu bw'abantu abantu bagamba bati abatakwatako ddala budde ne bwe kiba ki oyiga nti time is money, you must keep time. Kalica ebwo ogikomyawo wano otambula step naye n'okukusinga ate abali wano. Bw'omanya nti bwe neewola ku madamu ssente n'aŋŋamba azimpadde mwezi gumu nina omenga sure nti nzimuddiza. Bwampa ebbanja nina omenga sure nti ndisasula. Bwe mba ne meeting ne Kasuku ku saa 2 nina omenga sure nsimbula ku ssaawa emu. N'abantu baffe omuga meeting ya saa 2 ajjukira 2 kitundu nombadde ne meeting n'alyoka ajja. So culture eyo ey'African culture ebadde eriwo. Abantu bakomye bala abamu kibatambulira. Kati omuntu omwami ebyo byayogedde njagala tudde ku ekyo. Does he raise a point? Agamba nti baserebu baffe bava wano n'atuuka e Bulaaya ate n'atandika okukubagana. Ne boogera ebitakwatagana tebava ku YouTube, tebava ku TikTok. Alina point. Yina gireeta mirundi ebiri. Ku side bo baamanyira culture eri nti babe bakola eri bisigala eri. Era abantu abangi balooza nti kale yagenda e Bulaaya n'atereera neffe tatujjukira naye ng'oli omusajja eri abalima nti ali bulungi naye ng'ali mu haso. Oli abeera mu home care n'agamba nti musawo kuba engoye tezaawukana. E Bulaaya omanyi nti dokita surgeon ayambala ki ekimu n'owa home care. Anti engoye bambala gundi ezo gundi enjeru. Kati bw'afuna kino eky'omubulago bakiraba batya kino ekipima omutima stethoscope eyo n'agiteeka mu bulago n'ekubisaako ekifaananyi bw'akoleza omwana yasoma busawo mpozi waapi. Kati ebintu ebyo bivaayo beyateeka wano ku gundi n'abalimba gwe n'obabuusa tekibasanyusa. Amaze emyaka 10 alimba maama we nti natereera nasoma ne mala kati nina gundi nkola mu ofiisi nene. Kwatako kobooti empewo eyo awo yes. Nkola mu ofiisi alimbye ng'oli gwagambye nti yagamba nina kampani yange naye nga teriiyo. Gwe nojja n'olimbulwa mamu nti akulimba teri kampuni gy'alina ayera kisaawe. Obusungu buva tagituze nnyo ogirekamu akassa kati
jiwe mwakassa awo otyo aha obulungi bulabye mulimu sense genda maaso tukole naawe alibanegamba katumala okukola obwala bukwateko nakati wankima kale tugende mu maaso basiita I don't pass kale kakati abantu tebaagala balabisa but ate balina okumanya on the other side nti eno era gye tulimu is open space luli byaliwa communication enough Uganda ne diaspora communication nga ntono twakosanga aerogram telegraph obitegeera ebyo kati essaawa zino tulina ne video calls tulina WhatsApp information eri on time real time yes so mulina okumanya nti embeera ezimu temujja zikweka nnyo mwali muzikweka luli zijja kuvaayo obulimba bugenda kendeera nze nalabye story ya Stasha kye najagaddekera ne bw'osoma mu komenti ze abantu bangi abadde baagala okugenda batandise okwekuba ne bagamba kuba kati waliwo yanyumiriza omusajja yava wano n'agenda baatuuka e UK ne bamugamba nti gwe bojja wano omutwalo gwa $1 oguyina okitegeera n'ajja n'akomawo e Kampala n'atunda ebibye n'alinnya n'atuuka gwe yagamba omukima ku kisaawe olwamugamba nti waye ndi ku nnyonyi nkomawaawo takwata simu okitegeera. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Yes. So embeera balina okuyiga nti okulabisibwa oba information flow eri ku level ya waggulu with technology advancement information tujja gifuna kuba edda lulinga ekifaananyi tulina funa cameraman najja nakkuba netugenda bakyoza wekituukira eno naye kati omwana akusanga olina woyita n'akakuba n'akasa ku WhatsApp nti omusajja we mulaba wuuyo so information flow basooke bakimanye nti information kati erimu available for people biri bali balimbalimba abantu binzo bate bikyasoboka kakati naye bwaddayo ku kire ekya point baserebu bafu bwe bava wano ate baagane bagenda wali omusajja yanyumiza story ya Michael Ross gye nyumye nnyo yakandi Michael bwe yajja yamugamba ngagende Boston yamugamba Michael Ross mulekewa entebe ku kisaawe wano oyingira na Michael Kakooza isensi yakyo nti obwa serebu bweyambule kubanga America nagira batere bwetwali mu America tere yagala kukumanya ne bwoba olinga Kamiri ne tere akumanyi tebaagala mmanya abantu ne bannayuganda banno ati kati bali bize bali mbirala abalaba abikoowe ebyo kati kuddamu ebyo alina shift ye alina payments ez'okukola biki atadde ku ggwe era obeera bibyo kati ate erino wesanga nti baserebu baayo level gye baliko nnene nnyo okusuka naawe wooli tikati gobeera kati imagine nti nze we nabeeranga wali bayitawo Anaheim Long Beach Snoop Dogg waava buli sata najja n'ayitamuuko omukami n'abuza ku baawaka Snoop rapper w'amaanyi kati nga naawe ojja nti nange ndi wakabi e Kampala bakubuza where are you coming from nti Uganda. Where is Uganda? nga tebagimanyi wali abantu nga tebamanyi Uganda nnyo bangi nnyo ne ku airport bali tebagimanyi omusajja yali anzijako empapula ngamba where you coming from Uganda. Oh, Uganda. Who is your president? Kogwe Nemga Yoweri Museveni atamutegeera nemga you remember Idi Amin? Oh yeah. Oh, that man still alive?
nga tamanyi kumanya nti Amini yafa naye bamumanyi olw'okuba Forest Whitaker yamuzannya. Abantu abali eri tebali nnyo enlightened about ebintu ebiri mu Africa. Waliwo n'abalooza nti Africa nsi nti eyo nsi namba bagiyita Africa naye omugamba nti ziri nsi nnyingi ayinza obutazirondamu. Kakati gwe nojja n'ogamba nti kati nze ndi serebu njyaneyise nga serebu obujja kuba frustrated. Ekiba kisinga obukungu Ed Sendi bw'agamba kola ekyakutwala, kola sente golizo za achieving. Bw'owulira nti kati otuuse oyagala otuuka komawo olyoka okola obaserebu wano. Abantu abamu betumanyi nga mukyala mukwano gwe Donizera yajja obaserebu n'abukolera wano. Eri agenda n'akyapa bw'afunamu sente n'aleeta eri SUV eyakabi n'agivugira wano. Ozanya tagivugira eri. Eri wali abazina ezitamanyi eyo ngaye tebaagala kumanya. So I think eyo culture eri nayo kati abantu baffe abaakava wano oyo omwami kyaddayogera kyempiikini abaakabomba bakitwala nga time yakwemulisa. Abakisookamu edda balaba nti kati bye baliko tebyetaagisa. Fa ku kyakuleese ye speed mwadayogerera ebigambo ebyo. Tigoba oze kukola ozefuna mpapula va ku TikTok va ku YouTube okola series ate ezikubaga kwa tebagala bebakola tebagala imanyibwe kati station yakozeemu series ave kwa kati Kadama nalabe bakadama bali okwo omanyi station bedayogera kimi biri mbwe fena tulinga bakadama eno waliyo bed space simana ali nongosa toy kati Kadama alowooza ali ku kyeye Canada benkana ensi zanjawulo era nabalabyoko nga bakomentinga adhaye abo bakadama bannaffe kati bali bye bibanyiiza. Ensi zanjawulo ate abantu balina okumanya nti ensi zonna zino ze tuliko cultures zanjawulo. Nalabye abali Namibia nali sigenako Namibia nalabye video nga bekalakasa bagala kabaka waabwe kiwabira video nga Namibia eringa London streets ziri clean ziringa London. Kiba kitegeeza nti embeera y'okulivinga side eyo eri ku level etalinga ya Africa. Kati olina okumanya nti kati bano embeera bweti bw'ova ano n'ogenda nti ogeze kuba kyeyo Colombia eyo gangs drugs biki masasi eringa third world naye eri eyo neffe olugira n'ova mu Uganda oga nti kakati nina kweyisa bwingi ensi zanjawulo. Wano mbawarabu teri wakabi okujja ng'oli Emirati buli omu level ate nga abasajja abagagga omulaba nga alina wali omusajja gutwalira ne Rasbisali oyo yajja mu phone shop ng'avuga yali Escalade oba new model tevaako kisumuluzo family netuddemu n'avaamu ne kanzu njeru n'ekitambaala najja nagera okulola Omupakisitaani amusinza ffe n'atuvaako n'asooka amusavinga awo agala iPhone 14 agala biki n'amuwa biki n'asala ku mmeeza omusajja n'azisasula namuga kimasente ku motoka nga ebbanga lyonna nagimaze eri wali etokota. Kati omusajja salina muga nti kati faaduga babadde otugudaka oyo Emirati original owuna w'ensi okiraba bagamba Emirati bw'alabika kiba kirala. So embeera z'ensi zanjawulo abantu bamanye nti tosobola kugenda mu nsi eri kizibu nnyo especially now ogenda n'oŋŋamba n'ofuuka wakabi nnyo okusinga abaserebo baayo naddala mu art. Kale omuntu tasobola kuva wano n'agenda n'akola YouTube ye nga broadcastinga byeri osobola gikola naye baani abanaagiraba era ogenda kulaga ki kuba abasinga otulaba era bali wabweru wa ggwanga. Ne kaakati ate abatulaba lwakuba bamanyi ffe tuli wano tubawa agafeeka. Kaakati gw'oli nabo wali ate obabulira ki gy'otali nga waliwo abaliyo asobola babulira ebiriyo. Naye Jenkins benabye station nga ayogera ku TikTok okwo kyandeetedde olowooza kiki ekijje because bw'otunulira mu comment section omwo buli omu agamba ne station ki ekyakutwala ku kyeyo wano wali oyimba wali ofuna ssente. It's the same question people were asking about Katikitiki, the same question they've asked about Patrico, it's the same question they asked about Flavia Namulindwa. These days ne kusaasira naye yagenda ni omulala awo Chichi, Messi, what is influencing our exodus of I think it's our celebrities? The search for greener pastures. Because the impression, Jenkins, is kachiringa bola baffe wano
they both think we are doing well. Naffe tubeera tulowooza nti kati omuntu nga Stacia we yabeerera wano ng'asobola okukuba embaga 3 ku Saturday. Buli mbaga bwe baya miliyoni 2 ze miliyoni 6. Kye kiba kimujja wano ogende Canada akube ekyeyo asobola okufissa miliyoni oba 6 omwezi. Ate abo ba Stacia kati abantu abamu ng'abo ekyabatwala si ssente as such. Kufunira famire zaabwe butuuze bweri. Okitegeera nti kati ayizo bayite yeva yali okke era asokubaawo nga bwali naye bwatunulira abaana be akabaana osamba yiiza mangu ne bafuna obutuuze bweri ne Kamilisi kyakola n'akwata bale bonna n'abatwala wankwadde yasigala abantu baffe banyaga nti kati ekonomi eno nga bwetambula emirimu gyengera okubula ku baana omwana ne bw'anaasoma tajja kufuna mulimu lwaki simutwala ne muyiyiza nga bukyali ne mutwala eri. But Jenkins, make me understand n'omuntu omulala ali eyo alaba. Kyenjawulo because when you look at the cycle, omuntu ajja wano omwana we n'amutwala n'asomera eri university. Ate bw'akomawo wano n'akomawo mu system y'emu gye yaddukamu. Anoonye omulimu oluusi bagumumye because balowooza ali overqualified okitegeera bagumumye. Ate n'akomawo wano era n'atobanga bye yalekawo. Kati the science is what? Oba abamu babatwala just bagendere ddala babeere eri. Abantu abagenze kubeera eri. Omwana tasoma n'amalirako America. N'afuna degree y'omu America. Emirimu twagimulinze. Instant employment. N'abanga nakusoma kwongerako paka nga bwakula ekitali wano. Era omuntu avaayo eri okugira nga tata we yali mugagga nnyo. Bano betula nti yali mu minister mu government n'amuweereza namugabo marakoma otufuna omulimu government. Abasinga bonna abagenze kusoma afuna emirimu eri. Omwana kasita agenda ku myaka wakati we 15 oyo mwana tajja kudda wano. So what happens, Jenkins, what happens when you send your child to America and he's never returning back here? Afuka mutuuze bweri afuka mu America. So Homeland n'agyesonyiwa. Era abafuse nayogerako ne James Muwanga. Nangamba omwana we kati omwana we ye Mungereza. Tomugamba nti ategira tugende Uganda that nze ndi wawa. You can well be coming to visit you. Karoyo Abba Makas. Kami taswa muganda tugende Uganda. Aja mugamba dadi omanyi mimi nze ndi wano kati. Ne mu America. Nso kujja ne nkukyalirako wa abayingidde system yeri. N'ebintu byerengeri gyabirambwe bitambula. Wano bate bitanisomoka lubiriza. Teba abantu bafa abamu okudda n'abava ne bagenda namalayo emyaka atuko okudda n'alemererwa. Ffe enkola yaffe yawana ebintu ndala nnyo eri enkola eriwe straight eyaffe erimu wano kati olwo omusajja omugamba nti kakati njaleyo tugende tukuba oluseke nga talutegeera n'akubuuza oluseke bakuba batya ssente nga tukoze nti oli kyali wange mukuba oluseke nampayo akakadde oba olina okukola ewaffe nina okukolayo awazi bwezi kyofuna ssente ezo gw'oli akwata ate ssente n'azikuwa kyova abasajja abamu bwajja n'akuba oluseke bazimuwa n'azigaana nga tategeera lwaki bazimuwa ng'akubye oluseke nga tategedde nga tategeera nga mama nazo si nkwadde kali no gwalabeko ava e Bulaaya ne mutwale munywa bbiiru nga tagateekako ssente obuyonga naye mukalubo abamanyi nina okukontributinga ku bbiiru abamu bakalubo negoba bwegobi nawe ne mugamba mukama wange sasula bbiiru gwe watuyise tujjewa abaava wano nga balina omuze gwe baatandika kati kasuku bbiiru ya mitwalo 4 ate waliwo ekintu kyesitategeera okay namala nenkitegeera nenga it's understandable nti abasajja ajja n'akuyita kati nga kuggawo kyawe ne mutuula abantu nga bana bbiiru egenda okujja nga ya mitwalo 4 ndatya nnyo nagamba kasuku dola 10 tuziridde mu ssaawa 5 zokka wano otudde ng'atidde nnyo kakirabanga nako ffe wano ekira kye tulina wano mu Uganda mu Africa tumanyidde ssente nyingi tezitutiisa naye bo ssente nyingi tebazimanyidde kuzisipendinga just what oba kira kyegamba kati gwe bw'ojja nogaa nti wano tutudde tunywedde akakadaga gundi mukyala tikiti ajja n'ansaanaga nti abaana Uganda nga mulya ssente bagamba Uganda muli bubi n'abaana balina ssente nagenze twasipendinze $3,000
Man, we spent $3,000. Dola 13 ze milioni 10. Alan Chiwa yali mu governor we basindana ne Musia ya spending a cent. Si milioni wazali ameka. A lot of money. Wana abana bazispendinga kwa tumanyidde sente. Ate n'enkyose okuyiya n'okubaddiiro. Nti Kampala wano omuwala omuwe emitwalo 3 n'alaba nti tomuwadde. Naye nammwe. Naye n'otunuulira agaana 3 n'ogaana naye. Lwaki tubonyaabonyezebwa mu ggwanga? Omuwasa that guy is stingy. Tavaako yampala, can you imagine? He only gave me 300,000. That is only for my nails. Njala z'ebiwanda ze bateekako. Tabula go waguma. Nze kakati simalaga ku abantu abamu bawaamu ate ne balooza bakutte bujega. Naye enkalubamu. Simalaga kuwa. Naye jegedizo oli mugumu ya Rabbi. Sente yo gibala. Life is a game of give and take. Bw'oba oyagala nkuwe. Mpa. Ompaki. Gwawo ovugira. Mane animo. Goma iti gwowa ate yakujereka kyo kifaana nakijjemu akakadde. Ekifaana kyana amanyi okusa kyatamidde kyo n'enkirima n'ekijjamu akakadde. So wayagadde okole ki? Obere katiyas. Kati akalubi ate ye mugezi nawe mugumu mugezi. Tamala gata. Kadabali ebweru sente yawe babalambale. Kati ate botandika noyingira obufumbe bulaayi. Mutandika joint account. Sente bwezigenda kutojjako sente zotanyonde patinawo. Era bwogera nojja katugere $100 olina okunnyonnyola. Zaadi. Eri teriyo omutwale tugenze kwewamba nkubya oluseke kuddiiru ki? Olutalo. Ate bw'okuba omukazi nga bakutwala nga bakusiba. Aba bakusiba kwa restraining order toddayo awo kumpi. Ate bw'olaaliramu ng'okikola emirundi mingi. Nga bakuzi. Nze n'abakyaliba nga baakomawo. So ebizibu bitandikira awo. Olina okuba humble ne weesonyiwa ensi and you live a humble life. So kati abantu baffe abava wano naddala basereebo obubaka mwabufunye omusajja yagambye mukkakkane musooke mulindemu tewali kyamaanyi kyogenda kukola ekyokulala mubajjeeko olugambo mukwata ebigambo ne muwa diaspora plaza abantu bali eri bagatta bugasibulamu aba ali eri agendera diaspora plaza emufulumiza okitegera kyegamba. So, but anyway, it's good we have such a discussion, and the good thing, Jenkins, nti ngojeko bine bya music business bichi, you are versatile. Katwogera ku kyewa kuba ekya America. Ekya America kyagenda kitya. Ekya yuko kidduka lwaki. Ekya yuko na kidduka lwa kubanga faso nalina omulimu gwenkola wano. Yangiza ukigesa in case no bigala. Fune wenzirako. N'embeera zaayo nga za kulusana nnyo okusinga bwe nali wano. Ate ekya America ye kyannemesa. Empapula zonna ze wasoma ne boogera nazo mu America tebazitunulako. Omusajja asooka nakufuna n'agamba okay. Bw'obeera size yaffe baga security. Kati nenga security bagumpa. Nyinza nno okukola naye okuuma luggi wali. Kati omene nandira mulanga kati nno waliwo akazi ku security kootamanyi. Bano be tuyita bayobo obuvugavuga butinejo obeera n'emmundu. Kajja okubba sigala oba omwenge oba ssente mu store. Olaba kaba kajja okubba store akatandikira ku security. Kasoka kali kuyisaamu. Kati oli boss w'akaduuka bwawulira nti security bamukubi ye nga ggalawo ekigi alyoka akubira poliisi gongoli ku ttaka naye nga sijja kufiira ku nzigi zeeno oli nandira mulaga nti ate kati waliwo akapya gweyingira US Army kati nako ze wali beetaaga abantu Iraq tujja genda bakuwe mu training myezi 3 ena bakutwale naye ate bw'okatwala bakuyamba no ulira statement katwala bakuyamba n'odda obudda na butuuze nenga ate bwesinda kyali ate kyebakola kati abatali jula kutoa America waddala bali ba America badda tebagenda ku front line mwe musookayo alikeda n'alyoka abalula mu muddira mu box tebakuzeewa nenga sijja kufiira azireyo njiye ebyeri sijja kusobola kubanga obudde nabwo bakuwa ebintu oteeyo gandi papa zisedde okola ebyagala banga ddene kitono nnyo myaka 10 kwepapula utandika okufuna obutuuze
ayo marofuna ofuna empapula ezikiriza okubeerayo ogole bw'omala ozifuna ogoba obutuuze tofulumamu abeeno tobalaba byewalekere bye tobirabako paka bw'olifuna nti passport olyoka ojjewa. But where is it Greener Jenkins? Omuntu avudde wano kati for example Keizi yagenda alese wano Brani Wako in 10 years who looks to be in a better place? Ensi eno teriiko nti wano wali beta waliwe watali Katonda yakuwa chance yo waliwo bemanya abali wano e Uganda nga bali beta zana abali eri emirundi 10 waliwo bemanyi nga abaava ne bagenda Rwanda awo nga kyebeekola awo ate kibatadde nemanya abaava ne bagenda mu America nga kibalidde Mukama yamanyi wawe yakutegekera oyinza ovaa n'ogenda mu nsingani eziri mu gundi mukwano nga yali akola mu UN Volunteer Mission oba yali Afghanistan nga gyakolera n'azima n'ennyumba emunyonyo wali so siswaga nti wano wekisinga Katonda yamanyi wakutera chance and you playing your cards right and manage play your cards right n'okwemanaginga we waba ogenda n'ogwa mu group embi n'otandika kagundi akawunga n'otandika emubisi pati obulamu n'otabulabirira tebusobola kukuweereza kyolina kukola we ngenda kunoonyako ne Eddie Sendi kati bya Jenkins bya chap ngenda noonyako Eddie Sendi yakuweera eddala alyoka akukwatire akutemeetemere kuba olede leero abadde yatandise dda Sekamatte namwe Sekamatte kola ekyakutwala oyitiridde Eddie Sendi si bwagambye kutoka talk show so tugenda kuba tweyongeza ngenda kunoonyako Eddie Sendi awo mu week naye tuwogeremu ate tulabe ebintu ebiriyo naye nga abaserebo baffe bakyali baffe abadde wano naffe ne mugenda tubaagaliza birungi byereere buli wamu ensi kati omanyi n'emyaka kasita ova mu myaka 2 oluyingira olwa wano ensi ebeera ekutunuulidde nno mu mbeera nga tebakyagamba omwana omuto twalina nga abantu wano kati mukwano gwange yagenda yava wano nagenda ne group ya Buju Banton ng'abeera ne ttiimu ya Buju Banton e Boston yabeeranga n'abasita abo Abajamaika nga b'amaanyi eri bakulu nga yakomawo nga talina kyalina chance ate gwe nojja n'obeera wano katuge nga Jeff Kiwa yasigala wano n'akwatagana ne Good Life aba wano n'abafunamu ebintu ebisinga ki so Katonda yamanyi tosobola kumanya chance yamanya naye ng'omusajja oyo bwe yagambye Abannayuganda ffe tuli magoma tuvugira aliwo etukachola ku internet leero naabeerako enkya omulala bwajja ne bagamba oli kiyenje so kiri important soko okole nga bula station yasoka n'abula emyaka egi 2-3 ndowooza n'avaayo n'ayogera naye ne station naawe tolwa nnyo ku mutimbagano omanyi TikTok erina ekizibu kasita otandika ogikyekinga owaayi baalabye bameka awo ng'omanyi ogenze kasita otandika okubala likes ne comment kyavola nze benteekayo siddayo kulaba era kyova eri abantu babeera bajerega nti omulaba oyo takola oyo abeera ku Facebook oyo takola abeera ku oyo bloga tokukola emirimu abeera mu blogging mukubologa so ekisinga omukulu bannaaye naddala kuba pressure ebeera ku muntu ng'obadde sita mu nsi yo n'ogenda si yeemu n'avudde wano nga teri amumanyi kuba gwe ne boonoba otambula street omunayuganda mulaba anaakulaba agenda kukuba ekifaananyi akiteeke ku mutimbagano agambe kale abasajja abaali ab'amaanyi so tukole tukyuse obulamu butereevu until next time bye bye